Iriza okubeera ng'osaasanya obubaka buneeno, subscribinga ku mukutu gwaffe, gulaikinge ate era osharinge, tusobole okubeera nga oba oliawo kinaagasa abantu bangi abanoonya okumanya. Tujjukire omubaka yatukubiriza okunoonya okumanya okuva mu kibaya oba okuva ku ngozi paka mu mwanandaani. Kitegeeza okumanya tekuggwaayo. Nkukubiriza okubeera nga owaayo obudde otegeere kyoba totegedde emikutu, era osobola okusindika message n'owandiika ekibuuzo kyo, tujja kuba nga tukisoma, tubeere nga oddibwamu kyonna kyoba totegedde, oba ogende weebuuze yonna gy'osobola okugenda ne weebuuza inshallah taala. Sebo genda maaso. N'olwekyo abasiraamu bwe bava ku kiraamo kya nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga bwetutunuulidde aya nti Katonda yagamba nti wa'tasimu bihablillah, abange mwekwate ku muguwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga abamanyi bonna mu busunni oba mu bashiya n'abatali abashiya, buli omu alina endaba hablullah ne bagamba nti al-Qur'an. Era nga hadithi bwegamba mu kitabu kino kyetuli mu kusoma olwaleero mu Riyadu as-Salihin ekya Imaamu Nawawi, nga agamba nti awwaluhuma kitabullah, abasiraamu mu gimu ku miguwa gya Allah subhanahu wa ta'ala kye kitabo kye Qur'ani, temukivangako. N'agamba nti fihi lhuda wan-nur, okulungama kwonna kwe mugamba nti muli balungamu, kubanga wano waliwo akabinja aketeekako obulungamu wadde kalimba, bo beetukuza buli saawa, ffe batukuvu. Naye yagamba nti wan-nur, tujja kutula tulebe bagobera Qur'ani oba nedda. N'agamba nti fakhudhu bikitabillah wastamsiku bihi. Naye bwe yamaliriza ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa ahlu baiti, ebintu ebyo bitambula bibiri, nga bwolaba nti omuntu tasobola kutambula nga talina mutwe. Eddiini ya Katonda ebigitambuza ebibiri, amakulu Qur'ani wa ahlu baiti. Omu yanyumiza Sheikh mbu yali asomesawo ku alidina ku muzikiti, nga yali asomesa Riyadu Salihin, nga buli lunaku asomesayo hadithi emu buli lunaku, nga yakifuula nti nkola ye. Naye mbu kyatuuka ekiseera bwe yatuuka ku mulyango guno ogwogera ku nnyumba ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, empapula zino yazigatta bw'ati n'agenda ewalala. Abaamazeeko ekitabo, omu ku bagoberezi be oba abayizi be abaali bamusomako, bwe yamaliriza n'amugamba nti Sheikh, ekitabo okimazeeko nti ne waliwo wootatusomesa nti ate wa? N'amugamba nti waliwo peegi 145 baabu ikramu al-bayt, awo nga tuwatusomesaawo. N'agamba ndoze empapula zeekwata, simanyi oba neerabirawo ntya, naye nga yakikola kagendeere. Baani bano abatayagala kwogera? Kubanga bw'otunula mu bitabo bya Ibn Taymiyyah era kyekimu ne Muhammad ibn Abdul Wahhab, nga ensonga yonna bw'ebanga eyogera ku Ali, nga baleese ebigambo bikwata ku Ali, Ibn Taymiyyah abigaana. Lwaki Ibn Taymiyyah agaana ku bigambo ebikwata ku ba Ahlul Bayt? Genda mutunuulire mu bitabo bya Ibn Taymiyyah, tujja bisoma wano insha Allah, ne Muhammad ibn Abdul Wahhab. Buli ekikwata ku Ali n'abaana be, Ibn Taymiyyah n'abagoberezi be n'abayizi be bakinafuya nnyo, tebaagala nakyogerako. Era kyekimu nti n'abagoberezi baabwe ababagoberera era nabo tebabaagala, be basinga okuba ababi eri abo abawahabi oba abagobereza abagoberera Ibn Taymiyyah. N'olwekyo nabbi yagamba nti wa ahlu baiti udhakkirukumullah fi ahlu baiti, yakiddamu emirundi 3. Kakati ono Sheikh kyagambye nti hablullah biri ebintu bibiri oba 3, ba ahlu baiti bagamba 3. Jalaluddin As-Suyuti mu Durr al-Manthur mujallad ogwokubiri page tugambe yankaaga, mugenda mutunulire
wansi wa aya wa'tasim bihablillah yagamba nti Qur'ani naye ate hadithi egambe ya nabbi nti mwina kwekwata ku bino. Nabbi yagamba nti Qur'ani ne ahlul baiti ne bamubuuza nti wamanu ahlu baitihi ya Zaidu te ba ahlul baiti bebani eri aya begamba nti innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bait wa yutahhirakum tathira. Namugamba nti bebani, amubuuza nti alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, bakyala bete bali mu ba ahlul baiti. Bannanga abatulaba mwawule kye bayita ennyumba n'ab'omunju. Bwe bayita ennyumba y'omuntu kitegeeza kirala, ne bwe bayita ennyumba ya gundi nakyo kitegeeza ki? Bwe bayita ennyumba ya, for example, tuyise ennyumba ya wakiiru ne tuyita ab'omunju, tetwawula basi. Kakati bwe bagamba nti ab'omunju bategeeza ki? N'ennyumba, ennyumba bategeeza musaayi gwo, naye ab'omu nnyumba naawe osigala omutwala. Oba kitegerekese bulungi? Kakati ono kye yali abuuza, bano baali bakyala ba nabbi ate tuwuliddemu ennyumba. Omanye ekizibu ky'abasiraamu ne basheekha abatusomesa, nabagamba nti ekizibu kyabwe definition y'ebigambo. Kati olw'okuba Katonda yeewola ebigambo, mwabaleete ku kyayagala mutegeere ne mubifuula bino ebyammwe ebya bulijjo, kuba Katonda amanyi okwewola ebigambo mu bimukozesa, naye ng'alina kyakwagalamu akusika akutuse ku kyayagala. Kati ebyo bitegeera olina kujja mu bakugu bakubulye nti ono yali ategeeza ki. Bamubuuza nti alaysa nisa'uhu, era kikubaganya nnyo bamaseeka. Ate ng'olaba mwana watte asomye, yagenda ebweru n'alinnya ennyonyi n'ayambala ejjubba empya n'akola ki, najja n'agamba nti wallahi abasajja bakafiiri baalbeiti bakyala bena ba ahlbeiti. Yino hadithi eri mu bitabo by'abasiraamu Riyadu as-Salihin, ngenda nakulaga ono abijjawa eno hadithi ya Thaqalaini. Ne bamugamba qala muddamu amugamba nti nisa'uhu min ahli baitihi, kituufu kyogamba bakazi be banyumba bamuki bamunju, naye si banyumba ye. N'agamba nti walakin, abamanye emparabu mumanye ekigambo muli bwakozesa walakin, aba agenda kukola ki? Kwawula. N'agamba nti ahlu baitihi, bategeeza wano bategeeza banju. Kati ennyumba ya Muhammadi, man hurima sadaqa, awe baganibwa okulya saddaaka ba'dahu, tebalyangako saddaaka era n'oluvannyuma tebalikola ki? Era abuuza nti wamanuhum ya Zaid, bebaani? Qaala amugamba nti hum, bebanu alu aliyun, Ali n'abaana be. Kino kitabo Riyadu Salihin. Alu Ali wa alu Aqilin wa alu Ja'far wa alu Abbas, n'agamba nti kullu haulai hurima sadaka, abo ezo ennyumba enjunga bwozimenye ntukuvu, kubanga omuntu omutukuvu talya saddaaka, atalya sente za muzikiti ezo zetukanyuga, abo tebazirya, ate abalala babiryanga. Amugamba nti naam, beebo. Hadithi agamba nti rawahu Muslim, ajijja mu Muslim. Kitegerekese bulungi? Kitegerekese. N'olwekyo enjawukana abatali bashiya, kino ekiraamu baakigaana ate nga kiri mu bitabo by'obusiraamu. Ekiraamu kino ekya nabbi ekiri mu Riyadu Salihin, ekiri mu Muslim, nga tugenda obitunuulira, abasiraamu baakigaana. Abasiraamu abayitibwa abashiya abagoberera abantu bano nga bwe baboogedde nga nabbe be yatulekera, bo bakkiriza. Nkakasa n'omusomesa ayaliwo wano wiiki ewedde yakyogera, n'agamba nti abashiya abayitibwa abashiya be baateeka mu nkola ekiraamu kya nabbi Muhammad kino ekiri mu bitabo by'obusiraamu. Nkuwaddeko ekitabo kino ekyangu,
kubanga abasinga bashekhe bawano babirali kubanga gyekiri bakikwata nnyo ne mu mutwe Riyadhu Salihin nyizo obutabatwala mu bitabo binene kati mbawaddeko kino ekyangu kya mujalladi gumu bwekiti Riyadhu Salihin naye ate waliwo n'ekirala ekyafulumya era nakyo nga bakiyita Riyadhu As-Salihin kya Imam Uthaymin hadithi eno yagijjeemu ekiramu yakijjeemu tebaagala kumanya mugitunuulire nnyo abalina ekikadde mu kikuume hadithi eno mweri so n'olwekyo ekyokubiri mu Sunan Tirmidhi sebo Sheikh Abdul Wakil ekitabo ekyokuna peegi 134 Abwabul Iman abasiraamu bonna bakakasa bulungi nti Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yagamba tafarraqat al-yahud nti abayudaaya bavaamu ebibinja 7 mu kiki n'agamba nti au 72 firqa oba 72 n'agamba nti wadnaswara n'abakristaayo nabo ne bavaamu ebibinja 72 n'agamba Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wataftariqu ummati ala 73 firqa naye ate abasiraamu bange Katonda be yantumamu bo bagenda kubeera nga baawukanamu ebibinja 73 okusinziira ku hadithi eno mu Sunan Tirmidhi ekitabo ekyokuna oba omujalladi ogwokuna oba volume eyokuna peegi ya 135 hadithi ya 2779 yagamba nti Nabbi yagamba nti kulluhum ebibinja byonna finnaari bya mujahannam bya mujahannam n'agamba nti illa millat wahida okujjako ekibinja kimu kibinja kyekyo hadithi gyetunuulidde eno Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallama yagamba nti omuntu aneekwata ku Qur'ani ne ba ahlul bait lan tadhillu ba'di tagenda kola ki tagenda kubula oluvannyuma lwange kakati Nabbi bwabanga yogera ebigambo ebyo nti omuntu ayeekwata ku Qur'an n'ennyumba yange lan tadhillu ba'di ate gwo ogamba bw'oba osoma suratul Fatiha ogamba nti wala dhalin Mungu totuteekamu abo abakola ki abaabula kakati ate Nabbi agambye yakuwa ne ansa kubanga tiyakuleka bwato nti alukusuulemu yenjogere y'olwaleero yatubbirako ne ku bibuuzo nogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم ندوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي الله nga olwaleero kyekyeraliikiriza abasiraamu mu ssuula eyo abange tuli kububuze twalungama Nabbi teyatubbira ku bibuuzo yababbira ebibuuzo nga toyagala kubeeramu abo abaabula wala dhalin ansi eryemu erimu eyo hadithi eyathaqalaini hadithi athaqalaini eri mu bitabo by'obusiraamu yagamba nti intamassaktum bihima bwe munayekwata ku bizito bino ebibiri bitugambye ti wa'tasim bihablillah jami'a wala tafarraqu abange abamanyi bonna yes batugambye nti Katonda yali ategeeza ku Qur'ani yes naye ate Allah n'agamba nti dhuribat alayhim dhillatu aynama thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas yeri itirati kitegeeza omugwa tegwina kuba gumu ani agenda okutegeeza ebigambo bino bya Allah subhanahu wa ta'ala Katonda tabarak wa ta'ala yagamba nti wa hablin min an-nas bwemba mwagala okuwona waba'u bighadabin min Allah nga aya bwe yagamba wa dhuribat alayhim al-maskana elijo gamba nti wala dhalin ghayri al-maghdubi obusungu buli bwe yagala obuwona obusungu bwa Allah ghayri al-maghdubi alayhim wala dhalin ate Allah akugambye mu Qur'an mu surah al-Imran aya 10:12 yagamba nti dhuribat alayhim adh-dhilla aynama thuqifu illa bihablin min Allah
ye Qur'an hablullah mamdud nga hadithi bwegambe kubanga hadithi egambe nti kitabullah wa huwa hablullah kyekitabo kya Allah wa hablullah nenabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam nagamba nti Qur'ani wa ahlul baiti then Allah nakugamba nti wa hablun minan nas bebo ba ahlul baiti salamullahi alayhim ajma'in. So nolwekyo kakati bwogamba nti ebibinja 7 ekibinja kimu kigenda mu jahannam, ekibuuzo ani agenda mu jahannam, ani yabula, mushiya oba atali mushiya? Olwo mushiya bwabanga atadde ekiramu kino mu nkola ekyannabbi ngera Qur'ani bwerambika nti gwego omuguwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yali ategeeza. Nolwekyo mu bitabu byonna byetunuulidde nga hadithi tumaze okugiraba, Sahih Tirmidhi agiina omujallad ogwokutaano, Durrul Mansur agiina Sheikh Jalaluddin Suyuti, As-Sawa'iq al-Muhrika Ibn Hajar ayina hadithi eyo, Asadul Ghaba agiina, ne tafsiri Ibn Kathir agiina hadith inni tarikum afikum athqalaini in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di. Nabbi yagamba kasamu nekwata ku bino ebibiri Qur'ani n'ennyumba yange Ahlulbaiti, yagamba temugenda kubula. Ebibuuzo yabibabbira n'obibabbira nti eri aya gy'osoma mu suratul Fatiha, aye Allah tuwonye obusungu bwo era tuwonye okuzikirira. Kakati nga twagala okuwona obusungu bwa Allah n'okuwona okubula, tulina kwekwata ku bizito bimeka? Yeeyo hablullah Katonda gye yali ategeeza ebintu ebyo ebibiri bwatyo. Ate gye basoma nti wa sunnati khulafa'ur rashidin, simanyi gye babijjanze, kubanga nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yagamba nti kasamulaba ebigambo kwasona zita hadisi za nabbi nedda, yagati kasamuliraba ebigambo nga babinjogezaamu babyogeza nabbi babinteekako naye nga tebikwatagana na Qur'ani. Yagamba mubikube ku kisenge hadithi byomwagiina, sawa bashiya sawa n'abatali bashiya. Ate nabbi n'agamba nti ate na buli alintemerera nampayiriza, yagamba nti ategeke akatebeke mu jahannamu gwe yogenda ku mimbari wano, tandika okutemerera n'okulimba n'okuwayiriza, deka bakuwe laikisi bakusuute simanya gwe seeka waawano tugambwako, gwe kola byokola, akatebeko kali eri mu jahannamu kabengerera, ojja kasangayo nga kamaze okumyuka kati ebyo boogeza nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. So nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam bw'ato hadithi gye yagamba nti mbalekera ebintu bibiri, kitabo kya Allah ne ba ahlul baiti salamullahi alayhim ajma'in. Nolwekyo nabbi oyo kyekimu kye yagamba hadith ennungi, yagamba nti ba ahlul baiti bano fala tuqaddimuhuma, ebisito bino ebibiri Qur'ani naki ne ahlul baiti bayogedde wano, hadisi gye tunuulidde wano mu Riyadus Salihin eri Muslim n'ebirala, yagamba nti fala tuqaddimuhuma fatahliku, temugezangako ne mukulembera ebintu ebyo bibiri. Teyagamba khulafa'ur rashidun okene baba khulafa'ur rashidun, era stilo oyina okubazzeera ku bano 12 byali ategeeza, so sigwe nga bw'otegeera. Yagamba temugezangako ne mukulembera ebizito ebyo ebibiri. Gwe n'ogamba nti kakati ngenda kugobera Qur'ani ne Ibn Taymiyyah, ekyo nja kyogera salahatan nti abatabuliki mwe bamuyita abatabuliki naye ng'erinnya lyabwe ettuufu bawahabi, manyi bakyusa kisiro kyasamanya, kati mpera bayita aqidatun awalan, simanyi lwaki bakyusakyusa amanya, nange sinaba kutegeera enkyabasalafu enkya aqidatu awalan simanya bikibira, naye kale bwe mwakazaako abatabuliki wano mu Uganda oba n'ensi endala,
bo baga bagobera Qur'an ne Ibn Taymiyyah era mu bawulirize nnyo mu mizikiti gyabwe ne mu nsomesa zaabwe kizibu nnyo mutabuliko okukozesa Qur'an n'ebigambo bya nabbi buli kimu Sheikh gundi yagamba seeka be bannabbi baabwe Ibn Taymiyyah yagamba Uthaymin yagamba Qur'an eri aya egamba nti Qur'an egenda kujja egambe Allah nti ayi Allah eropefu abasiraamu bali bategeeza abo Sheikh Qur'an buli kintu kyonna mu ekiri bali bategeeza abo gwe genda muwire ensomesa zaabwe gundi yagamba Qur'an mujijjamu bujja rukuya na aya za sadaka buli kintu kyonna mu ekiri mu Qur'an buli kyoyagala kyonna nabbi agenda bagamba nti inni tarikum fikum thaqalain mbalekera bino ebibiri ekyo kiramu kya nabbi ng'agenda kufa yali abasiibula abasiraamu ekifo ekyo kiri wakati wa Makka ne Madina mu mbuuliza abatwala abantu e Makka nti ekifo ekyo baali bakibalaze era bwe baba bakibalaze bababuulire nabbi biki bye yayogererawo wabula ogenda nti ate twaba tutte wano simatwa nedda waliwo ebintu ebikulu mu busiraamu nga mulina biraga abantu obusiraamu bw'olimu nakuno okutabuka kw'olimu era ekimwewaza okugamba ebyali awo kubanga ekifo ekyo Gadirukum kiri wakati wa Makka ne Madina nabbi we yayimirira ku luzzi n'asoma kutuba eyo kakati kyemba mulaba nti baseeka bammwe ababatwala ne Makka lwaki tebasobola kubagamba kubanga bamanyi nti awo abasiraamu we bajeemera ekiraamo kya nabbi waabwe zezino enjawukana ze tulimu nze n'onvuma n'ompemula n'owemula era kati bagenda kuwemula Qur'an bye yagaana kubanga kyekitala ky'abatamanyi silahu al-li'amu qabihul kalam byebigambo byabwe omuntu atamanyi yenna bw'ate entegeera ye nga ntonotono ayina kuwemula ate sikiri ekiduyiduyi kikumukoleki kikakkane ayina kuwemula nakuvuma kati n'esswala yebeera nfu kuba awo tetuuka so nolwekyo nabbi yagamba nti fala tuqaddimuhuma fatuhliku wala tuqassiru anhuma fatuhliku wala tuallimuhum fa innahum a'lam minkum nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ay hadithi al-mu'jam al-kabir imam at-tabarani ejuzu ya kutano page 1066 ne majma' az-zawaid haythami buli omwammanyi bulungi ekitabo kya mwenda page 1063 ne durrul manthur omujalladi ogwokubiri oba ekitabo ekyokubiri page ya 6 abo nabaleeta hadithi eyo nabbi yagamba temwetumiikiriza ne mukulembera ebintu ebyo ebibiri Qur'an n'ennyumba eba ahlul bait era temwetumiikiriza wala tuqassiru ate temuba distance eri ebintu ebyo bimeka noga nti nze wallahi tunyumiza Ali nga Ibn Taymiyyah waali Uthaymin Jawzi Qayyim bane manyanya bangi geboogera abamaseeka kakati ebintu bye boogera si bya nabbi bakadde banga abatulaba oba mutuvuma nga bwe nkola yammwe oba mutuwemula amazima ge mazima omutabbuliki omuwahabi lyerinnya lyettuufu kubanga ensomesa ye ajijja ku Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab tasomesa Qur'ani na hadithi za Nabi Muhammad wabula byayogera byonna n'okukafuwaza kwa kafuwaza n'okuwemula kwa wemula n'okuvuma kwa vuma byonna abijjeri mu bitabo by'abamaseeka be gwe ajja kubuulire nti Allah bwatu yayogera ku bashiya ajja kireete wano tulina aya 12 mu Qur'ani omulembe gwo tegukyalimbaga n'amasimu gakozese genda otayipinga ekigambo salaf Qur'ani kyajjamu salaf emirundi 10 oba n'okusukkamu oba tegisukaawo 10 olabe ekigambo salafu Allah yakikozeseza kuki ku mizeeki yakikozesa naluli nakyogera yakikozesa mu makubo malungi oba mabi era nnoonyereza ekigambo shia kyajja mu Qur'ani emirundi emeka ebiri oba esatu ngera Allah akikozeseza ku maki
kati waliwo ne gwe nalabye tayawula kigambo shi'a ne shi'a nembuseeka era kubanga ekigambo shi'a kyawukana ne shi'a buli bubinja obwetemamu ono n'ekigambo shi'a wa inna min shi'atihi la Ibrahim hadha min shi'atihi musatul qasas nolwekyo bwe muba temunnaba kwogera mutuule ku bakugu bajje bababuulire ebintu bino mutuule musooke munoonye definition y'ekintu nga temunnaba kulamula nolwekyo bwatu mu'jamul kabir Imam Tabarani mujallad ogwokutaano oba ekitabo ekyokutaano peegi 166 nabbi bwatu bwe yagamba nti ebintu bino ebibiri ku Qur'an temubyawukanangako ne mubeera distance n'agamba ekyokubiri ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wa alihi wasallama n'agamba nti wala tuallimuhum gwe tosobola kusomesa ahlul beiti nedda fe abashiya ba 12 twagambye nti si buli mushiya bwenna kuba tulimu ebibinja bingi ne ba ahli sunna waliwo ebibinja bingi so tugambye nti tetusobola kugamba nti omushiya n'omusunni ani yabula ekigambo ekyo kiyinza obutajja bulungi lwaki kubanga abashiya nabo balinamu obubinja bungi waliwo obubinja bwe babateekako obutali butuufu waliwo n'akabinja kati kennalabye nga katandise okwambala erinnya ly'abali abantu abalungi fe basunni kati nga eri badduseyo kubanga eri kye babadde beyita bakoleddeyo ebikolobero kati babategedde kati baagala kudduka erinnya baagala dyeyambula ate beyita eno mu linnya eddungi eri emabega yonna obadde weyita musalafu n'okola ebikolwa ebitali birungi ne bakutegeera ensi kati ekunoonya nojja aqidatun awalan ate naye n'okolerayo kati ate otandise kweyita musunni oyagala kubba kyambalo kya munno kyayambalidde ebbanga n'akitereeza n'akirongoosa omusunni tujja munnyonnyola yaani so abo bonna be twagala okugamba nti kuba bwe tunaagamba nti abasunni tuyinza n'okutwaliramu obubinja obwo obutali bulungi naye twagala kugamba nti abashiya ba 12 kubanga naffe tulinamu abashiya emiteeko nga 7-8 nolwekyo abashiya ba 12 abagoberera bayimaamu 12 abava mu Ali ne Fatima n'abashiya abasigadde gokimanye aba Ismailiya tebakkiriza mu Imaamu Mahdi olwaleero kati bali ku imaamu wa 10 Isma gonde Aga Khan yafudde yabadde imaamu 49 kati ate nabo bashiya abazaidiya bwe batyo abo bonna era nalabye omuwahabi omu muvubuka ali awo yagambye nti ffe abashiya abazaidiya lwaki agamba abazaidiya kubanga bebo bagambye nti buli diini ntuufu bagiteekako obubinja obujonoona kakati naffe abashiya batuteekamu obubinja obwo olw'okuba ono omuzaidi noona yayogedde ekigambo ekyo maama waabwe y'omu kati gwayina okukulembeza oyo bwato bwali so nolwekyo bakadde bange abalungi nga tumaliriza nti bwato nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama enjawukana we yava nti twagaana okubeera nga tugondera ekiraamo kya nabbi omuguwa gwe yali ategeeza aya gye tusomye wa'tasimu bihablillahi jamia ow'ekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yagamba nze nahanu hablullah okusinzira aya zetutunuulidde ne Ali ibn Abi Talib yagamba nti nahanu hablullah kubanga aya tuzitunuulidde bulungi Imaamu Sadiq alayhi salatu wassalam yagamba nti nahanu hablullah alladhi qala wa'tasimu bihablillah lwaki bayimaamu bagamba nti nahanu hablullah ffe muguwa gwa Allah mwina kwekwata ku ffe lwaki hadithi thaqalain inni tarikum fikum athaqalain awwaluhuma kitabullah fihi alhuda wan-nur gobulungamu bwonoonya buli mu Qur'ani yokka n'agamba nedda wa ahlu baiti n'ennyumba yange kakati kitegeeza hablullah ye Qur'ani ne ba ahlul baiti salamullahi alayhim wa alayhim ajmain sabo nga mmaliriza
nabadde ntunuulira era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama mbadde hadisi gye nasomye oba gye nabagambye nti ejjibwa ku Sheikh Mahmud al-Alusi mu Ruhul Maani wansi wa aya ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik nga aya bwegenda. Alusi agamba nti eyo aya yakkibwamu Ali ibn Abi Talib yeno hadithi thaqalain nga Allah subhanahu wa ta'ala alagidde nabbi nti layisa Ali bonna ba ahli sunna ekibinja kino ekisooka oba abatali basiraamu amanya abatali bashia abatali bashia eno hadithi bagikkiriza nono si mushia naye agamba nti kituufu eyo aya Katonda tabarak wa ta'ala yali alagira nabbi alayize Ali ku bukulembeze ogamba nti oyo ya Ali ye khalifa ddako era nabbi Alusi agamba nti nabbi yakwata omukono gwa Ali mukadiru khum nga aya yesse n'agamba nti Allahumma aye Allah subhanahu wa ta'ala ono Ali khalifati wa waziri n'agamba nti man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu. Nolwekyo hadithi eyo eri mu Ruhul Maan ekitabo kyakuna peji 282 bakikubira mu Beirut ekitabo ekyo. Naye bwe nabadde ntunuulira nga bwe nakugambye nti abalabe baba Ahlul Bayt bakyaliwo mpaka nakati, nabadde ntunuulira mu kitabo kya Sheikh Ibn Taymiyyah yagamba bwe yasoma hadithi eyo mu kitabo kye kye bayita Minhajus Sunnatu An-Nabawiyya. Musonyiwe nze bino bwe mbiraba kuba buli omu waddembe okwogera kyayagala, nze bwe nali nkitunuulira nga ndabamu ebintu bya Ibn Taymiyyah byonna byaba baagala kuzza nkola ya Banu Umayya gye bali mu kuzza bano abatabuliki. Gwe mugende musome history guno omulembe si gwa kulimba, muyina amasimu muyina data, mutunuulire empisa n'ebikola bya Banu Umayyads byebikola by'abawahabi bano abatabulika abasalafu abayita abasalafu. Kakati Ibn Taymiyyah bwe kyatuuka ku Ali yagamba n'agamba nti fala raiba annahu kadhibu, olwokuba boogedde kwani bonze bemmanya kubanga ono abagoberezi ba Ibn Taymiyyah bano abawahabi ennaku zo beyita nabo basunni. Ono Allama Ruhul Maani Alusi newankubadde naye bw'otunulira ebitabo bye naye alimu oluwahabi olutonotono, naye wano yakkiriza yagamba nti nedda. Mugende mu kitabo kye ekyokuna omujalladi ogwokuna wansi wa aya eyo mbagambye ye yennyini yagamba nti nedda eno aya yakka lwani lwa Ali nga balayiza Ali. Era bwe yakka nabbi yakwata omukono gwa Ali n'agamba nti man kuntu maulahu fa aliyu maulahu Allahumma wala man wala wa adi man adahu. Ayi Allah yagala era otaase omuntu oyo ali yagala Ali n'ezzadde lye n'abagoberezi be n'ali bataasa. Era ayi Allah kyawa oteeka obukyayi ku muntu yenna aliteeka obukyayi ku Ali n'ezzadde lye n'abagoberezi be. Eyo dduwa yali ya Nabbi Muhammad eri mu bitabo by'obusunni oba ebyabasiraamu. Kati olw'okuba lwaki Ibn Taymiyyah agana hadithi eno, mugende mu kitabo kye ekiyitibwa Minhajus Sunna volume ya 7 oba ekitabo kya 7 peji 319 mugende mukitunuulire lwaki Ibn Taymiyyah agana ebigambo ebyo. Lwaki agana hadithi eyo? Kubanga y'omu ku batayagala Ali n'abaana be n'abagoberezi be. Era mutunuulire mu bantu abasinga okuwala n'abashiya abagoberezi ba Ali, Ali n'abaana be n'abagoberezi be batambulira mu nsomesa za Sheikh Ibn Taymiyyah ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Bano bennyini abazza ebikolwa n'enkola y'Abanu Umayya, kubanga empalana zaava eri kuva dda.
teri musunni asobola kwogera bigambo bino, taliyo. Bino byogerebwa bawahabi. Nolwekyo oyo muwahabi, oyo Ibn Taymiyyah bagende mu kitabo ekyo balabe. Olwo Alusi yagamba nti nedda, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Alusi ye yagamba nti yes, eyo aya bwe yakka nabbi nakwata omukono gwa Ali naga nti olwaleero abadde amanyi nti nze mukama we Ali yani, era nabbi nasabira abaliyagala Ali n'abaana be n'abagoberezi be, era nabbi awo nnyini n'akolimira kati bano ekikolimo olw'okuba yalaba nti kimukwata ate nga alina okuzza ensomesa n'enkola y'abakama be Banu Umayya. Kati ekikolimo kino tekisobola mumusobozesa gamba nti ebigambo bino bituufu, kuba ekikolimo olwedde aba akiguddemu. Oyo Sheikh Ibn Taymiyyah Minhaju Sunna, nze nabagamba nti bwe nali nkisoma ndaba kiina kuyitibwa Minhaju al-Bid'atu al-Umawiyya, kubanga ebirimu byonna bya Banu Umayya si bya nabbi. Ekyokubiri, n'omuyizi we yennyini Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab naye yennyini ebigambo ebyo yabigaana. Mugende waliwo kitabo kye bayita Masail likhaswiha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, likhaswiha Masail, ayina ekitabo kye bayita Masailu al-Jahiliya, ekyo kiveeko. Naye ekitabo kye bayita Masailu likhaswiha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab min kalami Ibn Taymiyyah, era naye yennyini omuyizi we mu kitabo ekyo yagamba nti ebigambo ebyo si bituufu. Lwaki bulinga ekintu ekikwatagana ne Ali, Ibn Taymiyyah n'abagoberezi be bakigaana? Awawawaawo, lwaki? Kubanga Banu Umayya tebaagalangako Ali ibn Nabbi Muhammad, tebamwagalangako ne Ali. Kati wano wonna n'okubalaga nti baagala nabbi tebalina kyakukola, bayitirawo buyitizi, kuba omuntu agaana n'okusaalira nabbi n'okugenda okukuza amazaalibwa ga nabbi. Era abamaze okukulaga nti ffe tuli bagoberezi ba Banu Umayya, Abu Sufyan, tetwagalangako Muhammad n'ennyumba ye, ekyo abatulaba mwagala okkiwulira oba munvuma oba temunvuma, ekyo nkimanyi mujja kuvuma. Silahu al-li'amu qabihul kalam, muvume mujja kuvuma naye nga gagema ki, kubanga bino byonna biri mu bitabo eby'Obusiraamu. Now byetwogedde ekitabo ekyo kyembagambye ekya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mujja kgenda mu volume esooka oba ekitabo ekisooka page 154. So nolwekyo oyo Allama bw'atyo bw'agamba. Simanyi obudde tubuzayo bbanga ki? Na noza tuwumbewumbe. So bakadde baffe abalungi, tutegedde nti enjawukana awo wezaava, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala aya eno gye njagadde tutunuulire, baseeka bangi bagisoma bo balowooza nti wa'tasimu bihablillah jamia, bategeeza ekitebe ekyokukasozi n'ekyokukasozi oba neewalala. Ebyo byonna byonna temusobola bituukako nga ekyaleeta obuzibu wano kuva ku bino ebibiri. Ekyaleeta obuzibu kuva ku bino ebibiri, Allah subhanahu wa ta'ala yali ategeeza abo tarikum fikum athaqalain. Bwe twava ku kiraamu ne tuva ku kiraamu kya Mukama waffe Nabi Muhammad ne tugaana, nga maliza na kino nsomya amadiini nensoma n'obuwangwa n'ennono, sirabangako madiini gonna gakuba bituli mu bintu byabwe kabe bano ab'ekinnansi abasamize nga bantu bafaananako nga basiraamu, kubanga bali balina ebyabwe naye tosobola wulira nti ekyo kifu, bino bisanga mu busiraamu. Ono bw'ayogera nti hadisi nfu, eyo aya gitegedde bubi, eno hadisi nfu. Kati obusiraamu, abasiraamu balina ekizibu kinene ekyo, bajja kubeera bwe bato, era nga bwe mbasomedde aya ya Qur'an, bajja kubeera bwe bato mpaka yaumul qiyama, bwe banaabanga tebeekubye mu mutima, mbagambye nti dhuribata alaihim dhilla aynama thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min annas, okujjako
nga mumaze okudda ku muguwa gwa Mungu gwe yabagamba gwa kulaniye, then ne ba ahlul bayt salamullahi alayhim ajma'in. Oyogedde ku muguwa. Nina ka sinema ke nali ndaba. Omanyi abantu bangi balaba firimu. Simanyi kye babanoonya naye nze nga nze mulimu ebyokuyiga. Nga bali bayitira mu nsozi waggulu eyo naye nga beesibye emiguwa. Omuguwa guli gumu naye nga bagenda bagusiba ku buli omu. Nti ono ne bwaseerera n'agwayo eno takkirira olw'ensonga ali ku muguwa. Bandi bamusika ne bakola ki? Ne bamuzza. Nze nga nze kyenfunye nti omuguwa guno eno oba oliawo nti okuseera kusobola okubaawo. Naye ekikulu kyakubeera nti obanga kuoli olina okukola ki? Oyambibwa mu ngeri emu oba endala nodda. Kyeŋŋamba nti okumanya tekuggwaayo, ate ekikulaga obuyivu bwo kwe kubeera nti onoonya okumanya ne wowe olina ky'omanyi. So yenna ayina ekibuuzo oba ayagala okwanukula ebigambo bya sheekhe, oyanirizibwa akaseera konna mu mbeera nti sheekhe ebigambo byazze ng'abireeterako daliilu, byayogera n'ebitabo gy'abijja, weziba aya wazisomye n'enamba n'azikola ki? N'azituwa. Ngenda kusaba abatulaba abali ku mukutu gaffe, wemba muyina ebibuuzo, woba olabye vidiyo eno oba ng'obaddeko live, tujja kusaba oteekeyo ekibuuzo kyo, inshallah tujja kiwandiika. Sheekhe waalikomawo ajja kubeera nga akyanukula, oba ebibuuzo ebirala byonna. Oba tolina kibuuzo nga gw'owulira kivumo kye kikuluma, twandikusabye oyitewo buyise okole ki? Weeyongereyo, kuba si kirungi. Buno obusiraamu bwayimirira ku mpisa, ate naffe ze twagala tukulembeze kwe tuba tutambulira. Ssebo wekitiibwa tukwebaziza nnyo ebigambo ebyo. Alhamdulillah. Era nsuubira abantu bangi bagenda kubaamu ne bye bayiga nga nange bwe mpiikinze. Era nga tusaba abatulaba ku mukutu gwaffe The Truth Behind Darkness, mubeere nga musubscribinga ku mukutu gwaffe, mubeere nga mugusharinga, mubeere nga mugulayikinga, gusobole okuba nga gutuuka ku bantu bangi, nti buli wonasaasaanya okumanya oba oliawo kunaabaawo aluŋŋama ku kusaasaanya kwokoze, Allah ajja kusaasira abeeko kyakusasula mu ngeri emu oba endala. Mwenna abatulaba tubeebaza nnyo, temujjanga okwo. N'abasomesa abajja mu puroguramu enammwe tubeebaza okubeera nga temujjanga okwo. So mpozi nga tumaliza sema mukubiriza okubiriza abatulaba bonna nti tugezeeko tusome mu bintu obulwadde obukyasinze mu nsi yonna, aljahalu, obubuyabuya, obutamanya. Kyobalaba mu Musa yagamba nti qala la abra Musa ayina weyekengeza audhu billahi an akuna min aljahilin. Olaba ne nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala yekengeza obutamanya. Nkakasa nti abantu bonna abavuma babuyabuya, teri mumanya avuma, taliyo. Ebigambo bya nabbi byensomye badde bitegeerekeka. Nabbi yagamba nti ekyokulwanisa ky'omubuyabuya kabihu alkalam, bigambo byakuwemula kuvuma. Fe tubiraba wano bebatuvuma ku TikTok, ku YouTube, tubiraba naye nomanya nosaasira. Naye nabbi yagamba nti kuba nabbi babimuvuma, buli wobeera mu community ey'abatamanyi suubira ebyo, kuba nabbi babakuba amayinja. Fenno tuyambiddwako tebatukuba n'amayinja. Kati ebyo bivumo insha Allah tugumiikirize nabyo nti bakuvume. Olaba nabbi yagamba nti musaasire abantu bamiteeke emeka? 3. Yagamba nti naye omuntu asooka
ye muntu nga yayinako sente kati nga taziyina, n'omuntu nga yaliko mu ntebe mu bufuzi oba mu bukulembeze bwonna nga tabukola ki. Naye nabbi yasembe naga nti wala alimu, musaasire omumanyi oyo, baina aljuhaalu, ng'ali mu bantu abasinga obutamanya, nga babeereyo mu zaakeedi eyo batunda masimu ngoye biki, abo bagenda bawemula wano ku social media wano. Ffe tulabye ebintu wano, naye alhamdulillah nkakasa nti ffe twayita abantu tuvuga nti tujje tusomagane wetuli, oleete bye wasoma naffe tuleete bye twasoma, kubanga bino ebyeddiini byakutegeera buli kimu tukibawadde nti enjawulo yeeyo. Lwaki ffe abashiya nti twawukana n'abatali bashiya, enjawukana eyo yavaawa? Ffe tujja kibagamba misanattuku nti enjawulo eyo gye twogedde ffe twakwata omuguwa gwa Katonda gwe yatulagira okwekwatako, hablillahi jamia wala tafarraku. Era ffe ne twekwata ku muguwa ogwo, ate ng'omuguwa ogwo era guli mu bitabo by'obusiraamu n'ebyabasiraamu byenzinyonnyodde n'ebyo byesinnyonnyodde. Insha Allah bwe tulifuna obudde mbawaddeko katono bagende babitunuulire nti ffe twakkiriza twekwate ku muguwa ogwo. Kyova olaba ffe tukyali banywevu abashiya mu nsi yonna, era olaba nti ne Iran nywevu. Lwaki? Bali ku muguwa ogwo. Kiswagala kufaananako bali omuvubuka omu namulaba wano yaga nti era waliwo era kabiri era kennalabe ng'era akasanaga nti sheekhe ne banaayogera batya abashiya si basiraamu, abayiraani si basiraamu, naye omuvubuka oyo yennyini nabagamba era nsiiba nkiddamu abataalaba luli abalaba olwaliro mutuseekawo n'ekifaananyi nja kireeta nga ndi nayewo Teheraani, kuba nali naye mu kifaananyi nja muleeta bajja kibaleetera wano ku screen. Omuvubuka oyo yali yakagenda mu Iran enfunda eziwera 3 ku 4 ng'agenze kusoma mpaka za Kulaani, ate tasingangako okujjako asinga eno mu banne, naye mu bakugu tasobola kusingayo eri bakugu. Era abaali bamugamba nti awo osomye ebifu, Hamza awo osomye ebifu, baali bashiya, baali bayirani, ye bayita abakafiri. Akati ekibuuzo, omuvubuka oyo ne banne n'abavubuka abamufaananako bagenda ne Vatican ne basoma Kulaani, bakalidinaali ne babatuula ne babalamula empaka za Kulaani. Bagamba ogenda olaba omuntu ebigambo byayogera nga tebijja mu bategeevu, naye olw'okuba bambi yaaliwo kakati ne bagumiikiriza. Era twebaza nnyo bannayuganda abagumiikiriza abantu abafaanaganako bami ne mutula ne mbawuliriza, tubeebaza obugumiikiriza obwo, kubanga singa boogera mu bantu abategeevu abagunjufu ayinza obutava mu muzikiti awo, bayinza obumukola nga bwe bakola Bush mu Iraq, bamukuba engatto ng'akyaddeko mu Iraq, bayinza okukukuba. Akati yagenda n'asoma empaka za Kulaani eyo mu Iran enfunda eziwera, tasingangako. Kati kiki ekyali kimutwala mu bakafiiri ate nga bamusinga n'okusoma Kulaani? Ne bamugamba nti awo osomye ebifu, kuba naliwo. Nga bamugamba nti khata ne zijjula obungi era teyavaayo na kintu n'eki. Kakati omuntu omu yagamba nti abo si basiraamu. Kale bakadde bange abalungi nti tusomese abaana baffe, guno omulembe si gwagamba nti ono gundi nedda, si gwakwogera bwogezi. Gwe leeta haatu burhanakum in kuntum sadiqin, leeta ku Kulaani ffe gye twogeza n'ebigambo bya Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Gwe oba oleeta ba Ibn Taymiya n'abalala, nze si seeka wange, gwe seekawo. Ate nze si nabbi wange, nze nyina nabbi wange ne hadisi gye nsomye n'abantu be beyandekera. Kati gwe bw'olabanga abo olina okugoberera, awo tuyinza obutakwatagana. Era tuyinza obutakwatagana kubanga Ibn Taymiya simumanyi nga nabbi, Uthaymin simumanyi nga nabbi, betumanyi bayimaamu bavudde ne ku bayimaamu bannabbi be yatulekera. Kati bo be batandise okweronda mu imaamu gundi
imaamu gundi buuza ekibuuzo kyonna kyoyagala buuza imaamu akati ebintu ngaebyo nedda. So insha allah tusaba allah subhanahu wataala fenna atuwe okumanya okwo atuwe okutegeera okwo ebintu byonna tubitwala empola insha allah nti okubuuza mugenda okuyiga ate bwoba toyagala kubuuza ate onooyiga otya. Nabbi yagamba nti al ilmu khazainu irimu ki mawanika byabugagga nagamba nti wa mafatihuhu assual naye ate ebisumuluzo byamawanika ago biki bibuuzo. ne Qur'ani netugamba nti fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun mubuuze abo abakugu. ba ahli dhikri balitegeeza abakugu si bamanyi ate si buli mumanyi nti mukugu kubanga ebintu biri bisatu si buli amanyi nti ategeera ate si buli ategeera nti afumiitiriza. amadaala gali ameka? tuyina ta'lamun tuyina ta'aqilun tuyina tadabbarun watafakkarun. amadaala gali ameka? asatu. egamba ziba levo akati gwejja kubuuza omumanyi nga tobuuzizza muki mutegeevu ate osobola okubuuza omutegeevu nga ate tobuuzizza muntu asooka kufumiitiriza nti kino kyenjogera kijaawo n'abantu bano nteekeddwa bibagamba essaawa zino gwe nookeera ku makya n'olimba ensi yonna noyimirira gy'oyimirira simawe bakolerawo amaloboozi. nkiddamu abayiraane abashiya si basiraamu sheekh tetwetaaga gwe tukuba mu sitampu nti tuli basiraamu ekiyingiza omuntu ki. So nolwekyo insha allah tusaba allah subhanahu wataala fenna atuwe ekkubo ettuufu lyetwogeddeko insha allah. wasallallahu ala sayidina muhammad وعلى آله وعترته وذريته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. tukwebaziza nnyo olw'ebigambo ebyo. tusaba allahu wekitiibwa abeere nga akugaziyiza okumanyako era akusasule musera. Amin. n'abalabi baffe mwenna nziramu okubeebaza tusiima bwongerwa. tusaba nammwe allah ayongere okubasaasira yonna gye muli. abalwadde mummwe allah abasuuse, abafiiriddwa era abagumye, nambuli yenna akoseddwa mu ngeri emu oba endala kakuba kakedde kutonnya nga kyengera naye oba oli awo ate waliwo gye kagenze nga ezzenga balaayo oba oli awo. So byonna twekwasa mutonzi waffe allahu jalla waala ng'era gwe tusaba okubeera nga atutereereza embeera ezo zonna ezitutabukako mu ngeri emu oba endala. sigenda kusukka nnyo wano eno okuggyako okubakubiriza okubeera nga tusubscribinga ku mukutu the truth behind darkness, ng'omukutu guliwo okubeera nga gutuyamba okubeera nga tubaako kye tuyiga. omuntu yenna buli waayogera ekigambo n'akulaga kyakijje, n'ayogera aya n'akulaga waagisomye, n'ayogera hadithi n'akugamba evudde wano eno, kiba kikulu nnyo okusinga akunyumiza emboozi yonna gy'otudde, kuba abaakutuma ate gwe naawe ogende okole ki? oyongere okumanya. Abaakutuma kwongera kumanya okusinga oli akutegeerera n'agamba gwe twala ekyo nkugambye oyo kino kyali katombuuza birala oba tobaako kyoyogera. nedda, ensaawo yasukkawo. So tubasaba okubeera nga mweyongera okubeera nga mumanya buli omu agenda kuyingira ntaana yiye ate era ng'ogenda kubuuzibwa lulwo. Mpozi sheekhe nga tumaliza tulinda omukulu, nyina ekibuuzo eri abatulaba. waliwo oli yabuuza ekibuuzo twali ku Buwarabu, oli n'agamba nti al-arabu ashaddu kufran nifaq. abamu bagamba bannamalungu, naye ekigambo arabu mu Qur'ani kyajjamu emirundi 10. kakati njagala batubuulire batwanukuleko ugundiyo basheekha abali n'abalala. omuwarabu atali munnamalungu bamuyita batya? kubanga aya ziri 10 mu Qur'ani yonna nga zoogera ku al-arabu al-arabu al-arabu. bwe kituuka olw'okuba nti
bannaffe abamu gye basomedde abamu tebagana kweteekako gundi agati abali bategeeza bannamalungu abatali bannamalungu babayita batya bukikaaki kuba tutegedde bali abawarabu bannamalungu bebawarabu kati bano abatali bannamalungu ab'ekibuga babayita batya era betegereze aya ezo so ekibuuzo tukirekere abatulaba insha allah tenjagadde akaterekeka ekibuuzo ekiba kitegerekese insha allah omuntu yenna alina right okubeera nga akiddamu n'obujulizi of course sobole okubeera nga sheekh afuna jawaabu n'abalala bagiganyulwemu oba oliawo insha allah tubeebaziza nnyo tusiimidde ddala era tugenda kukoma waneeno puroguramu yaffe ku mbeera gye tubaddeko nti enjawulo y'omusiraamu omushiya ku musiraamu omulala sheekh atemye empenda n'akulaga nti okusinziira ye ku bwino gwaleese nti ensibuko yenjawukana ku musiraamu omushiya n'omusiraamu omulala ye yasigala ku kiraamo ky'omubaka omusiraamu omulala ye n'akola ekiraamo ekiki oba oliawo kuba kyetumanyi mu nnyimbe nti ayawukanye ku kiraamo aba akoze ekiki ekiraamo so abasiraamu bakola ekyabo yeyo kwe kuwadde okuttaanya kwe era nga tetugenda sukkaano twebaza nnyo bakama baffe abali mu byuma ku kamera tubeebaza nnyo allah abasasule musera وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين